kirabika omukyala Juliet Zawedde amaze munnange n'alaga okusalawo kwe esayidi eno. Olowooza ate munnange ate Bushoke, olowooza munnange tamubuuziza nti no ddala will you marry me? Oh my God, yonna gye biggweredde mu katambi byengenda okubeera nga nkutuusaako ko ne Dr. Jose Chameleone munnange bibadde byogeza abamu obwama okwetooloola social media munnange. Ate nga ku sayidi y'emu ngenda kubeera nga nkulagako ko maaso awo munnange wali Pretty Witty kyakoze munnange ate Palaso. Oh my God, amuwadde munnange ate surprise wali wonna byengenda okubeera nga njija nabyo maaso awo. Kakasa nti no video ogimpira like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bambita nati sinza kujamira nti yogi naye nno kansooke nkutegeezeko ko n'olugambo oluli mu kutambula munnange social media buli wempita wonna. Kakati nno munnange oba oli awo omukyala Juliet Zawedde oba munnange amaze n'asalawo munnange ate okusalawo kwe esayidi eno bwe biba nga munnange nga just nga si kiwaani oba just nga si mawulire oba nga just in case like oba nga balinga ku video shoot I don't know munnange, naye bwe biba nga bituufu munnange kirabika kyandiba kubanga akatambi kaakano kali mu kulaga wali omukyala Juliet Zawedde nga bali mwambaza munnange ate wali empeta. Ekigambo wali ekibadde munnange wali mu bimuli ekigambo ekya quiet ndowooza ogezaako kirengera mu katambi kiwandiikiddwako ne kigamba nti no will you marry me? Munnange Bushoke onaakikola munnange n'onfumbirwa esayidi eno omukyala Juliet Zawedde naye abadde ne famire ye wali muganda wange kibadde ate bulala nnyo. Obutambi obw'enjawulo by the way obwagentinga viral okwetooloola nga boogezaako okulaba awo Chameleone ng'ali ne Juliet Zawedde. Bannange yonna gye biggweredde muganda wange byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso esayidi eyo ku mukyala Juliet Zawedde ne makkati awo aga Dr. Jose Chameleone munnange nti oba Chameleone nti oba bandibanga bamukubyeko munnange ekibaati bannange, naye no si byange muganda wange just ku social media ebiri mu kutambula esayidi eyo naddala comments eziri mu commentingibwa munnange ate ku butambi buno obw'enjawulo wali ku mukyala Juliet Zawedde ne Bushoke esayidi eyo. Naye nno nga nkwongeddeyoko ku Dr. Jose Chameleone ku sayidi y'emu nkyekinzekoko mwana mulenzi munnange gy'ali ali Dubai wali era nga abadde wali munnange ate ku Venan Club wali e Dubai munnange actually alinayo show era nga yatuuse dda era nga boogezaako okulaba awo abadde munnange ate wali n'emikwano gye just nga bali mu kunyumyanyumyamu kaawo nga boogezaako okulaba akatambi ako. Yoyo nno munnange ate omwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone leero bwenti bwe mukyekinzako esayidi eyo kati eyongereyo ku wali ne Palaso kw'ossa ate ne Pretty Witty. Kakati nno mwana muwala ono munnange ate Pretty Witty awadde Palaso surprise, naye nno surprise ki munnange tosaanidde kubeera nga ate ova ku vidiyo eno sooka olabe akatambi kaako.
oyo nno munnange ate mwana muwala munnange ate pwetiweti wali engeri gy'awaddemu munnange ate palaso empale wali gabadde maanyi era nga bw'ogezaako okulaba munnange babadde wali mu kifo kya palaso actually ekizimbe kyali mu kuzimba wali matiribona esayidi eyo naye nga bwenti bwenkoze kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonabanzikiriza nkomeko mu maaso awo ate n'ebirala katono nnyo bwenti